haleluya erinnya lya mukama lyebazibwe mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe yesu kristo nti mwasuze mutya nebaza mukama olw'amakya amalungi nebaza katonda ku lwa buli sekinomu ng'oli mulamu eyo yonna gy'oli twebaza mukama akuwadde ekirabo eky'obulamu. This is morning breakfast. Amakya ga leero tuzze n'olunyiriri sigenda kulwawo nkutwala direct mu byawandiikibwa. Neebaza katonda atuwadde amakya amalungi, neebaza mukama gwali eyo nga mu butuufu naawe obeerawo n'ogamba mu butuufu obadde katonda gw'onfudde kyendi, gwampadde omukka gwenzisa, gwantambuzizza, gwakoze ku bulamu bwange, gwampisizza mu muyaga omungi, nga naawe mu bulamu bwo nga ne bw'oba oli wekka weenyumiriza mu katonda olw'obulungi bw'akoledde, nga tomwenyumirizamu olw'okuba owulira abantu nga bamwogerako naawe nogaya mu butuufu abadde katonda nga gwe munda muli okiwulira era owulira ddala nti singa tabadde ye wandibadde toli kyoli, wandibadde toli mulamu. Oyo gwe tugulumiza, gwe tuddiza amatendo n'ekitiibwa. Olunyiriri lw'ensi nalwo luvudde mu kitabo kya Zabbuli 99 olunyiriri olw'omwenda. Ayina ey'oluzungu Psalms 99 verse 9 egambye bweti mugulumizenga mukama katonda waffe, mugulumizenga mukama katonda waffe, mumusinzenga ku lusozi lwe olutukuvu, kubanga mukama katonda waffe mutukuvu. Kubanga mukama katonda waffe mutukuvu, ekyo tekyetaaga na kubuuza kulwako nnyo, ye mutukuvu, ye mutukuvu w'abatukuvu bonna. Kati bayibuli bwegamba nti musinzenga mukama katonda waffe, kikakatako gwe weewaawa neeyogerya mu bantu bangi, kubanga Dawudi yali agamba abantu bonna ab'amawanga abalala batategeera katonda ne be yali nabo mu Isirayiri n'abantu bonna be yali akulembera kubanga yali kabaka wa Isirayiri, n'abagamba nti mugulumizenga katonda waffe, bo ng'Abayisirayiri ye be yali alimu nga kyalina obbagamba, kubanga katonda yali amukoledde ebirungi bingi, yali amugye wala ne we yali amutuusiza ne be yali amuyambye ne be yali amukoledde, nga kino kyalina okukozesa. Kati gwali eyo awuliriza morning breakfast, nkwegayiridde bwegayirizi, sitera kwegayirya bantu, nkusaba nesse kusaba yenna, gulumizanga mukama katonda waffe, ye katonda wa Isirayiri, katonda wa Isaaka ne Yakobo, ye katonda wange, katonda wa Uganda, katonda w'ensi zonna, katonda w'ensi yonna. Kuno okugulumiza si kwa lunaku lumu ng'olwaleero. Neebaza mukama olwaleero lunaku lwa Sande, gwali gy'oli golokoka weeteeketeeke, weerongoose, weetegeke, weepulogulamingi, ogambe nti ku ssaawa bweti bwe kapa nja kuba ntaddeko engoye zange oba nga amaze okola emirimu gyange. Kati essaawa esiddakawo maaso oba 2 oba 3 kusinza, kutendereza, kumwebaza, kumugulumiza. Ebintu bingi bye tukola naye katonda naye ayina by'ayagala tumukolere, biri ebintu 3. Mukama ayagala okumusinza, okumutendereza n'okumugulumiza. Talina kirala kyayagala, okumusinza, okumutenda n'omugulumiza. N'olyoka omala n'ogattako ebibyo okumwebaza kubanga ayina by'akoledde, akuwadde ekirabo eky'obulamu. In other words, tasobola kwetendereza, tasobola kwesinza, tasobola kwegulumiza. Ebyo yakyova olaba kye kyatuteesaawo ffe tukimukolere. Kikakiddemu ekyatutondesa mukama katonda kwe kumukkiriza ne tumuwa ekitiibwa. Ekitiibwa tukimuwa tutya? Nga tumugulumiza, nga tumutendereza, nga tumusinza. Kati Dawudi bw'agamba nti mugulumizenga mukama katonda waffe, kuno okugulumiza si kwa leero lwokka, era okulaba kweyongerayo agamba mugulumizenga, si nti mugulumize. Waliwo mu mutuuka neegulumiza mukama. Kati tuli mu savisi egenda mu maaso ku kanisa yonna, oli n'agamba mugulumize mukama, muteeke emikono mu bbanga, mugulumize katonda.
ekyo kyakaakati esaawa eyo naye kino Dawudi kyayogerako tugulumizenga Mukama waffe tumusinzenga ebigambo byonna bya buli kaseera buli saawa buli woofunira obudde sinzanga Mukama mugulumizenga kugambye olwayo olunaku lwa Sande kyova olina ogoloka neweewa obudde notandika okusinza Mukama kubanga kati wano bagambye nti mumusinze ku lusozi lwe olutukuvu ensozi zaaliwo okuva dda weewawo sitaani yazibba abantu kati ogera n'olya gundi olusozi olugendako okusinzizaako bintu birala nnyo naye kati olusozi nyinza okugamba nti yeyeekalo ya Mukama kati yeekalo ya Mukama ng'ennaku zino baaziggalawo gwe kennyini oli yeekalo ya Mukama tuulaawo wennyini w'oli awo mu luumu yo mu nnyumba yo mu kifo kyo ku mirimu gyo actually ne bw'oba ng'otambula lugendo ng'olina safari gyota mulimu abantu abatambula engendo olina atambula olugendo lwa mayiro lwa ssaawa 2 ezo essaawa 2 osobola okugulumizaamu Mukama nga oli mu mmotoka ekutwala n'osinza Mukama n'omugulumiza n'ogamba luno olugendo kanduyingire ndutandise naye wakati nga emmotoka entwala nze ngenda kubeera muli nga nsinza businza Mukama mu lugendo luno lwonna paka gye lunaggwera kasuubira okitegedde kubanga tetulina we tugenda kuŋŋaanira kubuulira kusinzanga Mukama kumugulumiza ffenna wamu weewaawo twebaza Mukama waliwo abakuŋŋaana nga bakkiri mu mwoyo gumu nga bali ku online churches ne bagala naye kati akaseera tukawaddeyo kakusinza Mukama ekyo nakyo tukyebaliza Katonda eyatukola obulungi obw'ekisa n'ateekawo abasajja n'abaami abalina n'abawa amagezi okuteekawo eno enkola gye bayita mugatta bantu kati tusinzira okwo ne tuweererezaako Mukama ne tumugulumiza ne tumusinza naye waliwo abatalina access eyo naye ng'osobola okwakisesinga message ng'eno gye ya morning breakfast yokka yonna gyekusanga era n'obaaka ekifo wootuula nogala naye kati zino essaawa 2 consecutively kanzoyo maaso ga Mukama kumusinza nakumutendereza nakumwebaza nakumugulumiza ebyo byonna agambye byasinga okwetaaga byayagala talina kirala kyakwetaagako gwe alye yampuliriza nange alye naayogera Mukama talina kyakwetaaga gwe mugulumize musinze omutendereze omumanye ebisigadde gyagenda kubijja gyali ng'abiwaggwe kubanga akimanyi gwe obyetaaga ye yeetaaga kimu kumugulumiza kumusinza na kumutendereza Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo oli mulungi oli wa kitiibwa tugulumiza erinnya lyo Mukama tusinza erinnya lyo Katonda ow'ekisa ogulumizibwe eri amawanga osinzibwe eri abantu bonna osinzibwe eri bannayuganda bonna gye bali ku bugazi bw'ensi eno mu mawanga gonna gye basinzira Mukama okuwuliriza morning breakfast n'abali mu Uganda Mukama weewaawo abamu tebalina access ya online churches abalala batuula wansi awo we bali naye Katonda ow'ekisa ng'omuntu ali mu nnyumba ye nga yesibiddemu obanga ali wakaawe ng'akusinza era ng'akugulumiza tukwegayiridde musisinkano mu ebyekisa musisinkano omukolere ebyekisa tugulumiza erinnya lyo Mukama tusinza erinnya lyo Katonda ow'ekisa erinnya lyo kkulu erinnya lyo lya kitiibwa erinnya lyo ly'amaanyi tugulumiza erinnya lyo Mukama liri waggulu w'amannya gonna Mukama we tukugulumiza n'ebibadde byefudde ekizibu mu maaso gaffe sitaani bye yateeka gye tuli Mukama nga bivaawo tugulumiza erinnya lyo Katonda ow'ekisa tusinza erinnya lyo Mukama osinzibwe Katonda w'amawanga osinzibwe Katonda w'abaddugavu osinzibwe Katonda w'abeeru osinzibwe gwe Katonda eyatonda ensi n'eggulu osinzibwe gwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo osinzibwe Katonda wange Mukama osinzibwe gwe Katonda wa Uganda osinzibwe gwe Katonda w'abalina omubiri bonna osinzibwe gwe Katonda eyatonda ensi n'eggulu osinzibwe gwe Katonda ow'amawanga tukugulumiza yonna gy'oli Bayibuli esomesa mu Isaaya nti waggulu y'entebe y'okwotuula wansi y'entebe y'ebigere ebyo Mukama tukugulumiza eyo waggulu gy'otudde tukugulumiza Mukama nga tusinzira wano wansi w'entebe y'ebigere ebyo tugulumiza erinnya lyo Mukama tusinza erinnya lyo Mukama tulisinza Mukama teriyo kintu kirala kye tusinza Mukama tusinza gwe Katonda atuwadde omukka gwe tussa tusinza gwe Katonda atuwadde obulamu kyetuva tukusinza Mukama oli waggulu wa buli mbeera Mukama osinga buli kyonna kye tulaba osinga buli kyonna ekijja kiyita mu maaso gaffe osinga ebintu bino osinga ensi eno Mukama obulungi
ogisinga kubanga mukama yego wagitonda osinga na buli kyonna ekitudde mu nsi muno kubanga buli ekitudde mu nsi muno gwe wakitonda na buli ekyateekebwawo omwana w'omuntu yego wamuteekawo kati buli kye yateekawo olw'amagezi ge mukama byonna obisinga kyetuva tukusinza yonna gy'oli tukusinza mukama tukuddiza ekitiibwa tukuwa amatendo tukugulumiza gwe katonda eyatonda ensi n'eggulu n'otonda eggulu n'otaliteekako mpagi oliwaniridde n'amaanyi go mukama kyetukuva tukusinza mukama tukugulumiza gwe katonda ow'amawanga tukugulumiza gwe atuwadde obulamu tukugulumiza atuwadde ekisa tukugulumiza atukuumye ffe ku mawanga gye tuli na buli ssekinnoomu yenna gy'ali na buli ali mu uganda nga gy'asinziira okugulumiza tukugulumiza kubanga omutaddeko obukuumi tukugulumiza kubanga mukama otwagadde ffe baani mukama abayita mu muyaga guno gusuukundiddwa buli muntu yenna ne tusigala nga tukyali balamu kyetuva tweyama mukama okusinzanga tweyama okutenderezanga buli lunaku katonda ow'ekisa osinzibwenga otenderezebwe gwe katonda atuwadde ekisa ne tuba nga tukyali balamu kwe kusaba kwange mukama eri buli mukyala na buli mwami akusinza n'okutendereza n'okugulumiza mukama omufiireyo omulabisa ekisa omwongere ekisa omwongere obulamu omwongere ebyo ebisaanira okuba naye mu bulamu bwe buno obwa bulijjo oyongere okunviirayo mukama oyongere okunkolera eryekisa ondabikire katonda ow'ekisa obeere mu masekkate gange buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika onkozese katonda ow'ekisa newaayo gy'olinga ekibyakyo n'omukyalo oyo gwe nsaba naye mukama kwe kusaba kwayagala omufiireyo omulabikire mu buli pulaanize okwolesebwa kwe ebikolwa bye mu buli kyayayanira okulaba mukama nkusaba okimuviireyo kimulage weebale omusumba omulungi weebale yesu weebale mukama weebale gwe addamu okusaba ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga agamba nti ayi yesu nzikiriza n'omutima gwange okwewa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu mugambe nti mukama amanya gange gano gajje mu bitabo ebyokufa amangu ebitabo eby'endwadde ebitabo ebyokusiraana ogawandiike mu kitabo ekyobulamu n'omukisa n'okuwangaala azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole mukama akulabisa omukisa sinzanga mukama mutenderezenga mugulumize ye katonda w'abalina omubiri bonna mukama akunjagalira essande ennungi Emmanuel.